okubeera nti ndi naawe olunaku olwaleero, okubeera nti tukubaganya oba twogera ku mbeera yonna yonna etambulira mu bulunzi obw'amagoba. Ali emabega w'emizindaalo yenze Haji Nsubuga Ismail okuva mu Confield International Limited ekawempe Mbogo. Ya Haji gwe tugenda okubeera nga tutambula naye era sabiti nga zeezo eziise nga ssatu twatunuulira ku mmere ey'enkoko. Yesebo. Ne tutandika mpolampola okubeera nga tugiraba. Abalunzi b'enkoko abaabaladde Desemba erina kubeera ng'eyenkaneeti ya broiler kati obudde buno. Essaawa eno tuli mu mwezi gwa 11. Bwe tuba nga tutunuulidde Desemba, omuntu atandika okweteekerateekera ebyokulya ennaku z'omwezi nga 2 awo bwe watyo paka mu January awo wonna wonna tubeera mu manzaali. Kakitegeeza nti tuba tubuzaayo omwezi nga gumu n'ekitundu awo baseevingira kulya baseevingira lubuto naye alhamdulillah kati essaawa eno twandibadde nga enkoko gye twagala okutunda mu Desemba awo nga eweze omwezi nga gumu. Yandibadde eri mu mwezi nga gumu bw'ebeera ya broiler. Bukiyokiyo gw'ataayiriza awo nti bulwani amaze okulunda mbu omutawaanyiza mu bruda. Kati wandibadde omutaayiza n'omugulako obukoko obwo. N'ozipakira emmere mulimu Confield Meat Booster, mulimu GP, mulimu Protochua. Enkoko n'ebeera nga kwegamba etuuka mu kaseera kali aka Desemba awo nnaku z'omwezi 15 yange ekisambi kinene ekifuba kinene kiringa kya ssekkoko. Olwoyo Haji tugenda tunulira ku mmere. Esebo. Era nga tugambye nti okulongoosa enkola y'emmere nga tuyita mu kukola esebo emmere oba okulongoosa mu nkula y'enkoko enkula yaazo oba mu nnunda nga tuyita mu kukola emmere kossa n'endiisa. Bwe tutunulira ebintu ebyo ndowooza awuliriza omulamwa gwaffe agutegedde bulungi oba tagutegedde ate osobola okubeera ng'oyongera okumunnyonnyolamu nga tetunnatandika. Weebale nnyo ssebo. Mpozi omulamwa gw'oleese bwe tugamba endiisa ey'enkoko oba ekinyonyi kyaffe mu nkula yaayo oba omazeeyo obulunzi bwonna ndowooza oba okutte ebitundu nga 7 ku 10 ku kulundako nti omulamwa gw'oleese ogw'ebyendiisa emmere etwala ebitundutundu nga 7 ku 10 ku ebyo ebikola faamu y'enkoko ebitundutundu nga mmeka nga 7 n'okusingawo almost kuba bw'otunuulira biki bye weetaaga okuteeka ku faamu olunde enkoko eno ekule. Mmere, mazzi, buli ekigenda mu lubuto kyonna kyonna katukitwale bwekyo nti mmere kasita kibeera nga kiri ku mutindo ogukisobozesa okubeera nti kiyitibwa emmere. Eyo kye tugenda okwogerako era omulunzi wenna wenna gwali eyo bw'oba nga weeteekateeka kulunda bw'oba ng'oli mu ddundiro manya nti ekigenda mu lubuto lw'emmere oba olw'ekinyonyi kyo kitwala ebitundutundu bingi nnyo nnyo ku nnunda oba ku nkuza y'enkoko era bw'okigayaalirira enkoko tosobola gifunamu. Haji esebo tusooke tutunulire omuntu akola emmere. Esebo lwaki omuntu yanditeeseteese bulungi emmere y'enkoko ye si mulunzi naye akoze bizinensi ya mmere ey'ebisolo n'ebinyonyi. Ekituufu lwaki yandigiteeseteese bulungi? Weebale nnyo ssebo. Wampuliriza wenna wenna oba oyina nga bwe mukiyita ekiyumba ky'emmere y'enkoko oba oyina faamu oba oteekateeka kulunda guno mulamwa mukulu nnyo nnyo gw'otaddewo mukulu nnyo gubadde gwetaagana kubeera ku ntimbe zonna zonna nti omulamwa gw'okutteko kyekinyusi kya faamu. Katutunuulira omuntu ono atunda emmere atandisewo bizinensi ey'okutunda emmere y'enkoko ateekerateekera omuntu alina obukoko bwe 5 obukoko bwe 10 obukoko 100 enkoko emitwalo 2 enkoko akakadde kalamba aziteekerateekera oyo omuntu gwe twandiyisenga oba bwe tudda mu gavumenti kyandibadde ekyagi Ministry of Finance omuteesiteesi yateekateeka
kuba tugambye percentage eri 70%. 70%. Kitegeeza buli kimu kivaawo kyonna ekigenda okulabirira faamu yaffe okubeera nti tugifunamu amagoba oba etubbikira wansi netubiviramu ddala ebyobulunzi nebitutama netubeera nga tetukyayagala biwuliriza nako. Eggwanga nalyo liba likoze eki liba litagadde. Kati gwe wenna alina ekiyumba ky'emmere y'enkoko nga bwe mukiyita naawe ateekateeka ogenda okugulayo emmere. Njagala tuwuliriza amawulire gano nti gwe alina ennyumba y'emmere y'enkoko weeteeseteese otya okubeera nti olabirira enkoko zino zigenda kubeera nti omuntu yejja mu siteepu esooka okudda ku siteepu endala. Njagala weeteeketeeke, njagala otunulira ebintu bino wammanga nga tonnaba kulowooza kuzimba kiyumba kya mmere ekyo nga bw'okiyita ng'amabbabbanyi gakkutte nti emmere y'enkoko mulimu ssente nga bw'olaba neighbor afunyemu nga bw'olaba muganda waafunyemu mu mmere y'enkoko. Sooka otunulira ebintu bino wammanga. Awantu w'ogenda okuteeka emmere y'enkoko eyo oba ekiyumba ky'emmere y'enkoko, ekifo w'ogenda ogiteeka banaye tukola ensobi nnene nnyo ate nga tuzikola mu butamanya ate ne tuzikola ne mu bulagajjavu. W'ogenda okuteeka ekiyumba ky'emmere y'enkoko walina kubeera nga wakalu oba tuli ffenna walina kubeera nga wakalu. Tweggyemu endowooza egamba nti ebifo by'entobazi we tuteeka ebiyumba ebikuba emmere y'enkoko n'ebiyumba ebikuba obuwunga. Bw'oba otambudde ne weetooloola emabbali g'ekibuga Kampala n'oyingirako mu Wakiso, ebiseera ebisinga osanga emmere y'enkoko n'emmere eribwa abantu ey'akawunga ng'abasinga obungi bakubira mu bisenyi oba tuli wamu, bakubira mu bisenyi eno amazzi gakulukuta gayita eno emabbali w'ekiyumba ate tubizimbisa mabaati. Awantu wetutera okuzimbira watera kubeera temporary, tupangisizaawo bupangisa ssaawa yonna batugjawo, tetwagala kuzimba bintu biri permanent. Kati omwala gukulukuta guyita mu maaso g'ekiyumba oba g'ennyumba y'esitowayo. Omwala guyita emmanju guvudde waggulu ku kasozi ewali abantu abatakazambi, byonna biyitaawo. Njagala gwe otunuulire wa gy'ogula emmere y'enkoko ne wa gy'ogula akawunga k'ogenda okulya. Ebintu bye njogerako nsuubira nti obiraba bikuli mu maaso go. Lwaki saagala tukole bwe tutyo? Tubeere nga tuzimba ennyumba zaffe ezo ze tugenda okutabuliramu emmere mu bifo bwe bityo. Lwaki? Ensonga esooka ngikuwadde amazzi. Amazzi ago agayitayo eyo gaba makyafu ebiseera ebisinga. Ekyokubiri ojja kuŋŋamba nti nze omwala ngukoze amazzi gatambula bulungi. Ekyokubiri njagala twewale dampness. Nkinyonyola enkya mu Luganda obunyogovu. Kankitwale mu bunnyogovu. Obunnyogovu mu nnyumba yaffe eyo gye tukoleramu emmere. Singa ennyumba yaffe eyo ebeeramu obunnyogovu obwo obutavaawo ssaawa yonna oba musana oba nkuba, obunnyogovu tebuvaawo, kitegeeza emmere yaffe eno gye tugenda okuteekamu, ebirungo bye tugenda okuteeka mu sitowa yaffe bigenda kubeera nga bimerako olwoyayoyo olwo lw'olaba obukuku. Waliwo olwoyo oluvaako olwo green olumu lulinga enviiri. Buli lw'olaba ebintu bwe bityo ku mmere yo ku birungo byo, manya omuntu ogenda mutabulira emmere nga ya butwa, ng'erimu obutwa. Naye kyono ebiseera ebisinga kiviira ddala ku nseetinga y'ennyumba yaffe oba ya sitowa yaffe we tugitadde. Ekirala, bwe tuba tuseetinga ennyumba yaffe eno, kati njagala obeere ng'okifunamu. Njagala tutunuulire amakubo agayisa abalunzi. Njagala tubataayize wonna wonna we bayita nti omulunzi ono tagenda kukaluubirizibwa kubeera nti anona emmere. Esitowa wagiteeka wala nnyo nnyo eri eyo wansi mu kisenyi, okuggyayo emmere emukaluubiriza, naawe wennyini okutwalayo ebirungo bikaluubiriza kuba onoonya awantu awali cheap. Teeka awantu awali strategic, wategeerekeka osobola okulagirirawo omuntu. Ekirala, njagala ennyumba zaffe zino bwe tuba tuzizimba tubeere nga tuzizimba nga tuzitaddemu enkokoto. Tuzisitulekoko mu bbanga tuteekemu enkokoto. Twewala amazzi gano okubeera nti gagenda kutawaanya ebirungo byaffe. Ekirala, mu sitowa zaffe muno nga tumaze okukola ebyo, abalunzi oba abakozi b'emmere y'enkoko bangi nnyo bennambula nga mu butuufu temubikola.
UNBS tenaba kujja kubalambulako naye ejja balambula ebaggali akaseera kajja. Njagala obeere mu sitowa yo nga mulimu ekintu kye bayita pallet. Pallet zandibadde embaawo ensitufu okuva ku floor ku seminti. Maze okuyiwa enkokoto yange. Sigenda teeka wali direct. Saagala oteekawo kiveera abamu bateekawo ebitundubaali n'ayiwako emmere. N'ateekako ensawo za kasooli, n'ateekako concentrate, n'ateekako ensawo za meat booster. Nedda, njagala oteekawo kye bayita pallet. Bwe njogera pallet muba mukitegeera bulungi. Kale oba tokitegedde, funa emiti ogikubemu ekitandaalo. Gibeere nga ekitandaalo kisituse okuva ku seminti ekitone ennyo, half foot. Kankiyise mu Luganda foot, mu Luganda tuyita foot. Neri eri mu Luzungu ne bwetuba ekitundu kya foot. Ekitone ennyo kitundu kya foot okuva wansi ne okuva ku floor. Naye ng'ekyandibadde kisingako obulungi yandibadde na foot namba okuva ku floor. Nga gwe wennyini osobola okwerayo ko wansi nga waliyo obukyafu n'obwerayo. Njagala emmere ebeere ng'ekoze eki etudde ku pallet oba ku bibaawo. Ng'olwe luyitayo wansi emmese tezisobola kwekwekayo. Ekirala nga tuvaawo awo kuba akadde katutwala kantindiggwa, ebirala bajja bisanga ekawempe mbasomesize awo. Newankubadde kye baagala kujja kusoma naye nze nja banoonya gye muli yonna yonna tubeere nga tutabulira abantu bano emmere ennungi. Ekirala kyenja okusembyawo ku nnyumba yaffe eno oba nga bibiri. Njagala bw'oba otaddemu emmere, oleese ebirungo, meat booster omutadde wali, glucovit omutadde wali, otaddewo premix general purpose omutadde wali, otaddewo concentrate wo, otaddewo ebintu ebinjawulo protochi omutaddewo. Saagala obirinaanyise kisenge. Ku kisenge ku mabbali njagala olekeyo at least ekintu ekitono nnyo ng'osobola okuyitawo. Ka space akali wakati w'emmere oba ebirungo bye biri ku pallet n'ekisenge njagala ng'osobola okuyitawo ne weetooloola. Ekyo lwaki tukola bwe tutyo nti emmese tezisobola kubeera nga zifunayo emikwesese. Zibeere nga zigenda wabweru, zirye ku bye ziridde ate zijje zirye ne ku mmere yaffe. Zireete obulwadde ate naawe zikufiirize. Zirye meat booster wo, zimusumulule abeere ng'ayiika, gw'ate engeri y'obutayagala kufiirwa oyoolewo ate obeere ng'owa abantu. Teekamu akantu ako. Then ekirala twandibadde tubeera ne mixers. Ffe ng'abatabula emmere. Mixer omwana n'olema musanga nga atambula wabweru, bw'avaayo bw'alinnya mu mmere lwakuba bimere bya nkoko nga bwe tubiyita, watambulira emmotoka ze ziyitawo ziva ku faamu za njawulo, ate mwalinnya boots, mwalinnya engatta ate najja n'alinnya mu mmere gy'agenda okutabulira emmere, gy'agenda okutabulira enkoko z'omuntu, n'abeera ng'atambuza obulwadde. Twandibadde tubeera ne mixer, ebintu ebyuma ebitabula emmere. Si bya bbeeyi nnyo lwakuba nti abantu babitya. Naye kale obanga tokisobola ng'ogenda kutabulira wansi, njagala wansi wano obeere ng'okolawo bulungi nga waliwo enkokoto, waliwo ne kaniiru, ng'ogenda kukubirawo ekitiyo ng'okyusa bulungi, temugenderamu ttaka. Omusanga oli ng'atabulira wansi yakoonakoonawo bukoonyi, oluusi ateekana ku ttundubaali, kwakubira ekitiyo, emmere eya wansi tasobola gikyusa giteeka mu mmere ya waggulu. Wabula ekitiyo bwe kinaatuuka wansi kigenda kusuna ettundubaali oba kigenda kusena ettaka wansi. Saagala ebyo obikole. Mulimu obulungo obutono obufula emmere ey'enkizo nga confid meat booster, premix gp, confid protochua n'ebintu ebirala bu enzymes, obuntuntu obw'enjawulo. Singa obuteeka mu mmere gwe n'obeera nga tosobola gikyusa kuviira ddala wansi, kitegeeza bugenda kwesengejja bwo bukke wansi, bubeere nga tebugenda kwetabula mu mmere yonna yonna. Oliise enkoko ng'enkoko ezimu zikula bulungi, endala tezikula bulungi naye ng'ate ziri mu kiyumba kye kimu. Ensonga eyo gye ndowooza tuyinza ogikomyawo. Hajira kamale okujjawo akalango mubiri tubeere nga tukomawo. Ampuliriza okyali mu puroguramu omulimi n'omulunzi. Tunuulidde enkoko nga tunuulidde mmere yayo okuviira ddala gy'eva awo tugenda okutandikira. Kkiriza nkolemu bwe nti tujjewo akalango mubiri tukomewo tovaawo. My name is Flora Aduk, and I invite you to spend your Saturday afternoons with me on Her Story 256 on Mama FM 101.7 at 3:30 to 5 p.m. Come, let's listen to
amazing stories from inspirational women in our society. Tune in. Ekiroto ky'ekitongole ky'abakyala bannamawulire Uganda Media Women's Association kiri nti abakyala abaana n'abaami okukola okusalawo okwannamaddala mazima n'obwenkanya wabula nga bafunye okumanyisibwa okumala. Oli mulimi oba oli mulunzi omukisa guguno 11.7 Mama FM ekuleetedde pulogulaamu omulimi n'omulunzi buli lwa mukaaga okuva ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 5 ez'enkya. Mu pulogulaamu eno tugenda kuleetera abakugu abakuguka mu nsonga z'okulima n'okulunda togisubwa.